nafuna obulwadde ne bambuuza wabujjawa ne mugamba muganda wange yannumako. Like wafuna HIV yakusiiga yamusiiga mango yamuluma n'amusiiga mango yakuluma n'akusiiga HIV. I'm so sorry. bamugayalira bali tebamanyi nti naye yabufuna Baite bamanyi nti yabufuna. Kati abasawo tebatandika treatment right there and then. Batandika kati oli ku treatment eyo naye bukyanga obulwadde buno bukukwata wafunawo ku njawulo obukyanga ogenda mu ddwaliro oba weeyongera kuba bubi buli lukya? Anti eddagala mbadde naakalitandika. za mu kyalo imbuwaakiri akutukireyo nga balaba embeera talina kyazza ne kati mu kyalo amazeeyo omwezi mulamba kuba yagendayo ekisibo nga kyakatandika. Kati ono abadde amaze omwezi mulamba mu kisiibo mbu baamuweereza ku kijja mbu omulambo gwe guleke bamenya nga bagutwala nga balaba tawona. I'm so sorry. Nange ebintu byammwe biwanvu lwakuba nti nno olabika ng'omuntu atalina maanyi naye mbadde very interested nga njagala nnyo okutegeera ku mboozi yo what really happened in your family. Ki ekyabatuukako? You, Mango, your sisters and your brother. Toyina kyomanyi wakula toyina kyomanyi. Bino bye boogera nti step mom wamwe yabaloga, is it true? Nebya step mom gyali naye twamutuuseeko nga gyali naye nze nga ngeri gye nakulamu nga neekula neerowooza kukulaakulanya abaana bange nga sibifaako. alinga alina gwalwana naye ne muyita summa nga tajja mugamba yangu wayitawo yingira munda obimanyi kamera wali display mu kuyingira munda still n'asigala ng'ayogera nesooka muleka. Kati awo yali ayogera ngolowooza ayogera naani? Namusemberera nga byayogera ebigambo bino wammanga. Kantu gwe tukuwoningidde ebbanga buli lunaku mu kimugunyu tubeere nga twemanyi ffekka wagaana. Kati katukuwoninge ng'ensi yonna ekola ki? Ewulira wabweru w'ekikomera ku shedi y'ekikomera wabweru. Katuba tulina wempitira ngenda owulira bambi ekyo kyekikomera kyoli omukyala eyamuyamba nooba bamukubye mukazi wattu kyova olaba yeebasawo kabalaza. Omanyi n'abantu bazibu ayinza okuba yamutulugunyizza. Mu Uganda bannaye buli kimu kisoboka oyamba omuntu n'omweyambira. Kati bampitako kiro simanyi konze ani gwe baliko okitegeera. Ngenda otuuka ndaba omukyala yeebasaawo. Mubuuza ki kyokola wano eno n'essaawa zino nga tonnajjamu ngoye ze wabaddemu ku miki? Ku misinde. Ate ng'enkuba yali etonda. Okitegeeri. Mbadde ngenze kwesanyusaamu kale nga womanyi obulamu bw'ensi. Ate kati engeri gye nva ewa Ssaabasajja mbadde nina okyakalira ddala mpulira obulamu bukomyewo. Ne tuyingira ne yeeyambula n'alya emmere swi buliri nga kemiko ya walagi. Ng'abyekoze byonna by'omanyi besitagenda nakwogera adija. Nga pameno pama. Nemusitula nemuyita nemukubamu awo empika bina musitule nga alemeddewo ali eri nemukyusa ng'agwa eri alinga mulambo nembaga mulaba tumuleke sooke tumuleke. Kati bano abaana bange meidi wange n'atandika n'omukolako fiyoko tumuyira amazzi mu kutwa ajja situka. Ne baleeta amazzi ne bamuyiira paka we yasituka. We yasitukako gwoyonoonye muta ko mango ate nze sinnanywako ku mwingi. Nze sinnanywako agenda okwetulako yaswala buswazi ne mugaba wabula yingira eri oggyemu engoye zo ogende mu kigo kya wabweru obe mugezeze engoye osula ozinaaziza. Shifra Allah akuwe baraka. Wajja eno singa kale bwamala okunywa yebaka ne gumugwako n'ajjanga we yaze naye akomawo n'abakola ebintu. Bwogezi. Kitegeera ajja n'abakola ebintu bye nkugambyeko
ebimu byesitagenda kwogera waliwo n'ekintu Adija kyeyakola ekibi nnyo nentuuka neŋŋamba mpanise sigenda kyogera mu kamera biri bye tuzonyumiza mu mmotoka eby'omwana abato mwana wo yakwata waneiba saagala nabyogera kwata waneiba banaye kino kyetuliko ekyamango tribuiso kati awo nga mulekayo nga bannaye avuma nze nze nkugambye nti nafuna inbox okuva eri omuwala oyo ng'akola ku kyeyebyo bye nabanyumiza ne Sumaya mwennyini ng'omuwala agamba nti kyamulemya amaka muganda Sumaya omulenzi bwe yakwata ssente n'azikumako omuliro ze baali bagenda okukola mu bizinesi kati watandika ddi okugongobala n'obeera ntosobola kutambula ntosobola kukozesa mikono maze emyezi 2 omaze emyezi 2 kwesatu my god kifuranga olabye n'ebizibu byonna Katonda Adija kyabika wabeerawo wookera Katonda nga aggezesa wabeerawo ebizibu ebijja n'ogamba kiki kino Katonda n'akeera akugezesa Diana mango wali omukozi ekyokukuluma tewali just nali mbeeranga n'omwana we najja nagamba mpa omwana wange namugamba ewaka omanyiyo ogenda oleete omwana ndi ku mulimu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abalungi abatulaba banaite mutukoowa tukyali ku mboozi y'amango nga bulijjo tuli wano omukyalo no Hajati yabadde ali awo famire y'amango emukubyeko muganda w'amango nga yagongobala paka ku dduuka weddu banaye Hajati Shifula abonyeebonye naye katusabe Allah tusaasire tubeere nga tufunamu ekisinga okubeera ekirungi banaye twagala okwebaza mwenna abawaddeyo obuyambi ku lw'amango kyonna kye musobodde mu nsawo yammwe oba byakulya oba buli omu akyasobodde okuyamba kukyagendera ddala maaso ebizibu bikyali bingiko naye tukyasaba Mukama atusaasire njagala okujjukiza muganda nga ndaba nti abasozo property consultant tugula property ate nga tutunda ne property duka misinde ku sozo oba oyina oba nnyumba oba ttaka ng'olitunda jangu ku offices zaffe tujja kuba tukurisivinga tuligule ate bw'oba oyagala ttaka oba ng'oyagala nnyumba duka ku offices zaffe ffe tujja kukuguza bulambalamba ennyumba weeziri mu bungi ettaka weeriri mu bungi ku mitwalo 15 so okusiba ku ttaka lyo erya miliyoni 1 omwana w'obuwala abeerayo n'akantu tolinda musajja akukolerere buli kimu akakadde okasobola ye wali ku SS zaffe ng'ojja nga nkusalirako 25 kwa 5 nganga kwanga yesozo property consultancy yokka sense okulaba ndijja nange okulabako naye mukyala ng'oyina omutima omulungi kangu kuwanda empola bambi tegukuvaako mashallah oyina omutima omulungi buza kuba tulaba abatulaba mbalamusizza abatwagala nammwe abatwagaliza ebirungi naffe tubibaagaliza emboozi ya Sumaya abantu bangi bagifudde katemba balabanga ey'okuzannya balabanga ey'okulimba ekintu ebiseera ebisinga kibeera kikyamu ng'omuntu nga tekinaba kumutuukako kituufu so ebizibu tebimanya nnyumba mbi naye bambi Sumaya tumusabira Mukama amuyambe aja tigwabeera n'omwana ono biki by'oyiseemu bukyanga omufuna kati okusookera ddala Adija kansooke ŋŋambe nze nakati waliwo abantu abali okunjajinga wakukwata omukozesa simanyi kati oyagala mmusuulawo olimu omuwaayiriza bwe bagamba waliwo oyitako mu comment section omuntu ng'abiggamba kati onenkana nga temulina empathy bino bye mugamba Hajati kati ebyo byonna n'obiza ebbali lwa nsonga gwe amanyi ky'oliko
kyoyitamu n'omwana. Yes, kati Adija ofuna omwana at first saamanya ate bino bye tulabye luvannyuma nti abikola ki nti abirina. Era nze we nali nnyamba omwana nayamba mwana akooye okwebaka obubi, akooye okunywa omwenge, akooye obwamalaaya, akooye osula ku myala. Y'omwana gwe nakola ki? Yes, era in fact ako kakiripu nze nali simumanyi. Namulaba nakwako kakiripu nga kaliwo. It was my first time okola ki? Okumulaba. Ne muyita nga mmanyi nti oba biri eri tujja birwanako omwenge aguveeko tumulabirire tiwali bazze mu mbeera ez'obuntu omuntu mwatuuka omumwegombera. Abantu balituuka bo ne bagamba wemba nina omulimu kangumuwe nange mugambe mango genda nkutuusizaako wenkutuusa genda otandika obulamu. Naye Adija byansu bingi n'ebimu nnyinza obutasobola byogera bingi ebimu ebibi kale byengendo sengejja. Abeera n'omwana ndowooza wiikisi zaali 3. Wajjukira olwasooka yasesema omwenge gwe gumuyisa bubi ennaku 2 n'abivaako. Abantu ne batandika mutwale mu rehab. Adija ntwala mango mu ddwaliro e Mulago n'akeberebwa nga mango bagamba teetaaga rehab. Just yeetaaga mukamfantinga awulire nti naye she's loved. Yes. Kye baatugamba omukola. That's what we try to do. Naye wayita ewiikisi 3 ndowooza zaawera. Twali tunaatera kusiibulukuka mu kisiiba. Mango n'atandika okweyogeza byali teyeeyogeza. Uncle sooka olindeko tumalirize then mami ojja kwogera naye dda. N'atandika okubeerawo ng'ayogera. Lunaku lwe yayogera yasooka n'asiiba ng'omulwadde like yeetaaga otwala ku ccupa. Tabitegera. Manyi mbadde nga mbeera naye ku dduka omugamba ye ki ekiganye leero. Somaamu nga olimu anjegerizaamu n'olulimi olw'ekiyaayi lwabwe. Olwasookera ddala olaba ebintu ebimuliko mango yadda wabweru w'edduuka wali ku display gumanyiiwo. Endolaba omuntu afulumya ali ati like ng'alinga ayomba. Ekyava mugenda omulaba akuba alwana ng'alinga alina gwalwana naye. Ne muyita summa nga tajja mugamba yangu wayitawo yingira munda obimanyi kamera wali display. Mu kuyingira munda still n'asigala ng'ayogera. Nesooka muleka. Kati awo yali ayogera ng'olowooza ayogera n'ani? Namusemberera nga byayogera ayogera ebigambo bino wammanga. Kantu gwe tukuwoningidde ebbanga buli lunaku mu kimugunyu tubeere nga twemanyi ffekka wagaana. Kati katukuwoninge ng'ensi yonna ekola ki? Ewulira. Twagamba eno tetukwagalayo gy'oli. Olina bbeera eri gye tukwagala. Mukimumbaasa. Ffe eno gye tuli tetuwundirirawo mirembe bano tetusobola bbeera nabo. Okugongobala, okugwa eddalu, okufa oba okuddayo eri gye tukola ki gye twagala. Ogenda londako eki kimu nga bye bigambo by'abaayogera. Mango ng'amanyi ssebo ye mwennyini yayogera nga bimwogererako. Wamala ng'owulira nga y'abaddamu ssebo bakama bange beegayiridde nja kiteeka mu nkola musooke mungumiikirizeemuuko katono mwe mwennyini mwe ababa bansalira amagezi butawe mbanvaayo. Ng'ali awo atudde ayogera yekka. Adija nga we nnaayogera ne neefuula nti omuntu yanjogererako ne mala n'enkyusa ccano nga nze kwegamba nze alinga addamu omuntu abadde anjogererako. Kati ye mango. Okuva awo n'empita owalukuya n'amusabirako bla bla. Waliwo n'olunaku lwe yatabuuka twali ku live n'abantu ne bamulaba. Bwe byamuvaako n'agwa wali n'akaaba n'agamba nkooye ebintu bino eno saabagamba naye byaŋŋaanagaana ddo bbeera n'abantu. Namugamba n'ennyumba namugamba neegulu olaba ebintu ebyo gwe lwaki obiwa obudde oyogere nabyo otuuke n'okwogera omuntu akulabe nti oli zuntu weeyogeza lwaki tosaba?
mangu naŋŋamba nze nako osaba oba osabye oba tosabye era bikola ki bijja. Adija ne olwo ne luggwa. Mangu lwali lunaku lumu nanzirukako n'atandika okunywa omwenge n'enjaga emisitiiki waliwo n'ebirala byanywa sibimanyi. Kati bwe yadduka ng'abinywa emisitiiki kiki sibimanyi ye yabimanyi abiyita misitiiki. Kati bwe yadduka lwe yasooka okukomawo namusanga yeebase nga baba yeebase ndowooza akomawo byamuvuddeko ayina ensonyi gyendi nga new'omuyita tasobola kuvaayo akugamba nze nakooye ŋŋenda kwebaka naye nkimanya ne mumuleka. Kati olunaku olulala lwe yatabukira ddala ne mmanya kati mmanga atabuse. Ojjukira olunaku lw'emisinde egya Kabaka namutwala. Kati mu kumutwala olwedde yali yanywa dda bubbiya ne tubeera awo biki alaba abanywa bubbiya n'atabuka ne mugamba totabuka. Kati before that we yakomawo ng'anywedde omwenge ne mugamba ngo toddamu nnywa mwenge genda kunywa buwalagi. Oba owulira ng'olina ekyoyoyo nze ngenda tandika okugulira eccupa ezi buli lunaku naye ng'ozinyweredde waka kuba g'ogenda eri okomawo okoze ekyo oli bulala waladde. Ate wano tulina abaana nti kaale naze mugulirako enguliro oba bbiri. Lwe twava mu misinde twakomawo tukwoye nze nina okudda ku dduuka nga mpita owa booda emisinde gya Kabaka. Abaamulaba namuteekayo nako ng'akutte ebifi kuba ffe emisinde tusala embuzi. Mangu nga muyitira booda mugamba mutwale paka waka kuba naye yali alaga akoze eki naye yali alaga akooye. Owa booda yamusa ku geeti ne yeefuula akonkona owa booda olwavaayo mangu yaweta buwesiwa mu Kimumbaasa n'anywa omwenge. We yakomawo ndowooza ate oyingira mu nnyumba n'agwa naye baka wabweru w'ekikomera ku shedi y'ekikomera wabweru. Kati tuba tulina wempitira ngenda owulira bambi ekyo kyekikomera ky'oli omukyala eyamuyamba n'oba bamukubye mukazi wattu ky'oba olaba yeebasawo kabalaza. Omanyi n'abantu bazibu ayinza okuba yamutulugunyizza. Mu Uganda bannaye buli kimu kisoboka oyamba omuntu n'omweyambira. Kati bampitako kiro simanyi konze ani gwe baliko okitegeera. Ngenda otuuka ndaba omukyala yeebasaawo. Mubuuza ki kyokola wano eno n'essaawa zino nga tonnajjamu ngoye ze wabaddemu ku miki ku misinde. Ate ng'enkuba yali etonda. Okitegeera. Mubuuza ensaawo gye wabadde naye eriwa kuba mwalimu amasweta. Naŋŋamba anti Ajati kati mbadde wano eno nga nkulindako manyi woba toliiwo bampulira bubi. Tewayogerera ddala Ajati nja kukyusa. Naŋŋamba naye kati kookomyewo mpulira obulamu bwange bwonna bukomyewo tugende tuyingire mu nnyumba kati awo nja kubeerayo. Mugamba akasawo kali wakome nga mmange ensawo yagitutte n'agisuula kasasiro. Naŋŋamba kale mbadde ngitereseeko mu sitoowa yange naye kangikimeyo. Saamuvuma Adija saamunyega ne mubuuza ki ekyakututte eri. Mbadde ngenze kwesanyusaamu kale nga bumanyi obulamu bw'ensi ate kati engeri gye nva ewa Ssaabasajja mbadde nina okyakalira ddala mpulira obulamu bukomyewo. Ne tuyingira ne yeeyambula n'alya emmere eswi buliri. Kati eyo okuvaayo lutu gye nali nfunye embi Adija nagenda ne mmangu ku mulimu ng'alina okuddayo akime eddagala lye. Lino lyali liri mu kuggwaamu. Ne muweebiri ne mugamba mmangu ogenda omale okomewo noonya kyenje ogende na mutwalo kuba wali kanyanya n'olukumi bamutwala okuva ku dduuka. Ku ddwaliro ne mugamba noonya kyenje ogendeko n'omutwalo oguleko kaminati ne transport n'ekyokulya. Omanyi abadde alina appetite. Anti eddagala. Alya abadde alya. Abadde olaba nga azzeewo. Kati mugamba kanzike eno ne client noonya change. Inzije tugende wali kwa Kamwezi. Waliwo China Town bagiguddeyo naffe tufuneyo kye tugulayo. Mangu naŋŋamba Ajati neeyo nsonga. Nakkirira ne nzikirira. Ngenda okudda mangu nga mulaba.
teyanoonya kyengi bwe yalaba nga nzikiridde eno wansi yagenda n'akasawo ke swi. Yes. Just a minute. Tuleke ng'otutaddeko jjako zeeko onde kati ajja ngenda olaba ssaawa 5, 6, 7, 8, 9 ne ŋŋamba ye ddagala kiri yagenza osimba layini ono atadda nga ŋŋamba wa boda agendako ku ddwaliro lye yatugambye olabe oba akoze eki nga kale mbadde nga mbeera waredi bwe mba simulina wano ku Lusegere. Owa boda agendayo taliiyo, nkube wako essimu taliiyo. Nga ŋŋamba kansirike kati nzirayo ewaka nnyunyuka 2 emu kitundu kisinziira obwa bize bwendu genda otuuka ewaka we yakomawo ekibadde kimunsanyusaako nga tabula era agamba booda kati mugezi ajja ne booda etamanyiiwo kati amugamba namuteeka ku stage kuba tumanyi ewaka nga bagamba muntuuse. Kankubira simu mmango yakomawo ali ati nga tasobola ttambula. We yajja yagwa bugwi mu ntebe nga yeebaka. Adija ngenda okudda ewaka omanyi nze zino entebe sizituulamu sizaagala. Njagala nnyo wansi mba naddala nga nkooye. Tulaawo wansi mmango yeebasinga mu ntebe we yeebasiwe bati neesigama entebe waali. N'okwesigama entebe mpulira olugoye lutuba neŋŋamba oba kitabani kyange kye kyagyonoonyemu neŋŋamba yi omwana yayonoonye mu ntebe ate munnammwe ne mumuleka ne yeebaka omu kofi yo neyo entebe tewali mwana talinagifuka namu genda okwewunyako we bati baaba nga kemiko yawalagi ng'abyekoze byonna by'omanyi besitagenda nakwogera adija nga pameno pama nemusitula nemuyita nemukubamu awo empika bina musitule nga alemeddewo ali eri nemukyusa ng'agwa eri alinga mulambo nembaga mulaba tumuleke sooke tumuleke kati bano abaana bange maidi wange n'atandika n'omukolako efuyoko tumuyira amazzi mu kutwa ajja situka ne baleeta amazzi ne bamuyiira paka we yasituka uyasitukako gwoyonoonye mu ntebe ko mangu ate nze sinnanywako ku mwingi nze sinnanywako agenda okwetulako yaswala buswazi ne mugaba wabula yingira eri oggyemu engoye zo ogende mu kigo kya wabweru obe mugezeze engoye osula ozinaaziza shifura Allah akuwe baraka n'afuluma oli muzadde nnyo alija ne tukwata entebe ne tuzifulumya omujjo gyabeere naye si kyangu si kyangu ng'akola n'ebyo olaba omuntu gw'omanyi ajja okulabako mu holiday nga bamukusindikidde mwana wa muganda omumanyi akunyizaako kati neyagala namuzzaayo kati olwo gwotomanyi banaye abannayuganda tuyiga okusiima abantu ne tufulumya entebe ne tusooka tuzozaayozaako akasooka ne twozanga entebe infact yamala na wiiki wabweru we yakeera ku makya ye yakeera tugamba ki nanyiiga bamuwa emmere n'alya saddamu munyiga ekiro kyonna nga mulaba bulabi kati ku makya yakeeranga ntya yaswadde alabika ndowooza nga yaswadde amanyi okugula ebyokulya yaŋŋamba byonna bikole naye ku breakfast olina omumeekenga sure kirolex kyo kibeerawo nina kwongerezaako era wadde akeera kuba kirolex kya 10 awo nalyoka ayongerezaako ebirala oba bugaati oba biki kati kumba akeera ku makya ng'ebbiri ze ziri wali waazitoola ng'ajja mpola ngamba ajati nga like no ensaba gyagamba nti njagala genda gula byakulya byange ng'aswala we yajja ayita ajati n'asika mugamba leeta akasawo ne muwa gundi ne mugamba naye mala oyambale inkusibe n'emiguguujo inkuze gye nagujja nnangirire n'agenda n'anywa abadde akeera ssaawa 10 babweru ng'afumba bushera bwe
ngerayo kubira ebikopo byebi bana emotoka yaffe eri seevu bafuuti soja tebagikolobola tupakinze ku kkubo awo eri seefu we twamala ne twambala nga simunyega ne mugaa tugenda mu Kimumbaasa gye twasibira endaba oli mukwano gwe yamufangako ne mugaa jyamu tugende wa chairman engana ne ngamba n'abakyala already nali nabakubidde ddala mbagamba kamuleete eyo tumukangemu sagenda na migugu just twagenda nno omunengo ezembagamba chairman ono mubaleetedde kuba kirabika gye namujja gyakola ki gyayagala ate bingi nti gyayagala buli wajja wakomawo akola bimunyiizaako naye waba tazeeyo eno tanywedde abeera bulungi tubookera bayidawe tubadde ng'erya mbeera wano wenzira ku dduuka wadda oba longoosa ntebe naye n'azirongoosa oba kola ki nga waneeno wambeera nga bebi bana abakyala bagamba you want to be ku tiimu eyamba mango tree mwali musaaga omanyi bwe batyo bwe bankyamukiriza mu inbox ne bamala ne babivaako kati olaba abo abakyala abaayogera ndowooza omuntu akutanootula n'agamba ono kirabika abaayogera bamuwa ssente naye adijja abakyala baali babiri baweereza mango oyo emitwalo gyali 10 buli omu ne muyidi awo waliwo bambi abamuweerezaayo yamuweereza 2 n'ow'ebiri kozi waliwo neyamuwa 5 era sitiru ze bamuwa ze yaddisaayo yanywera akomewo kwolwo yasula nayo olwaleero waliwo yantisa ebintu byolaba awo nga mukyere bikiremu bireetere mango bambi oyo tumweyanzizza yeebali kyakoze naye waliwo abagamba I want to walk this journey with her. Walking a journey with somebody kitegeeza kuyamba muntu paka kumujasa asembayo nga hajati w'omulaba wali mu kukikola kati kyekitegeeza banayo batemukimanyi kati mmala omukanga kange eyo nga chairman yamugamba mangu fefe nyini tugenda kutandika okukuba emigo muno twakugobamu naye towulira bamugoba ku kyalo tebaagala agende kuba nabo bakimanyanga buli wabikola bamanyi kyanzindeetera bizibu byere kati kwolwo ne tuvaayo kati biri byonna adija kambireke sigenda binyumya kuba bingi sigala nyumya nabye ebimu kambyesigalize nga nze mbimanyi ku mutima manga atabuka lwa kumeka lwa 6 Saturday last week eyo byakabaka byali byayita byaliwonganya naye eri wiiki ku Saturday eri wiiki adija omwana yasiiba ayogera wafukamira wansi wagamba tukasonyiwe kakazi katu tukasonyiwe kale nze kabadde kampadde emirembe nganze mango tree juice lwakuba kati mwe abamuyinako obuzibu nze siina buzibu sister wange namusanga nangamba bannaayo tumalako namugamba agenda ofune wudu ekirungi wajidde mu shaliya ogende wali eri osaale osome ali hamudu oyingire mu swala obeera awo osome nagamba ate kati laba kano bakamanyiiraani atumanyi bayagala omumanyiiro tukuteekateekako obwo obuntu bwabwe kati ebyo nebiggwa adija okuva Saturday mango yatandika okugera tasirikangako paka kati namutwala ekituufu nze amazima kanjogere oba mumujjajinga mango tubadde tusulamu overnight naye nanti gye babalagirira twali tusula ye Buyunga ali esaidi z'Abamaliya Kyennansana twagenda abalokole ne basaba abantu bonna nange ne bintwaliramu nze nenkaaba katanfe nga mpuyanga abanzijjako ekintu mamungo yasigalawo ati nga basaba waasaba abantu bonna baagira ne babasabira n'olabanga buli muntu akyuseeko yasigala ali wati nga waasaba kati ate buno bulabe bwepanka bulina amaanyi tebumanyi fe ababusinga amaanyi bannange yayogera era abadde nga ayogera kati okuva Saturday manga yayogera adija ngendo olaba omwana atandise n'okugata alinga atandika okupeeruuka neyenyiwa ng'agira n'alya emmere okuva ku Saturday ffe twasulako enjala emirundi 3 ng'ajja mu ffumbiro n'ajjayo emmere yonna
emmere yonna n'enva oba nnyingi n'ateekawo mu katamu mwaliira n'agimalawo n'agibamaliramu gamba owaayi kati nali nategeera nga naguma ne ngamba kaŋŋume tugenda kutambuza omwana ono ne ngamba waakiri we tunaamutambuza nga tukola buli omu kyatulagirira ajja kukola ki ne mutwalako ewa pasita eyo ensambya olwo twagenda twogerawo ebigamba temugenda tuuka temututwalawa ate gwe twakuwunize towulira twagala oddawo naye towulira watuwadde ennaku 3 towulira that's why tukulumbye we bati ekifo vuga ekkubo ng'otuza gye tukwagala ate otuze ne mu basirusiru tutuuka musumba taliyo mmangu ng'era ayogera ng'agamba wamma musooke muddeko ebbali ono kano we kanaaba tumaze ovaayo nga mukomawo tutandikira we tukomye nga tuvaayo tudda omwana nga mugamba sigala ewaka ku Sande yasigala ewaka yayogera neyagenda mu kisenge n'aggyayo engoye zaffe zonna n'aziyiwa n'atandika kwambala lumulumu walugjamu walukasuka walugjamu walukasuka wazimalayo nga addamu azikwata addamu azambala ngendo bankubira essimu ne baŋŋamba nnono atabuse ffe tumutidde abaana b'ewaka bagamba kanzije bwe natuuka ne musabirako waliwo amazzi ge baali bampa ne muyirako agaalukuya n'agaaba pasita Adija n'abeerawo kati kati ku Mande bukyasiibawo ng'ayogera okufa obufi ng'ayogera watugamba dde tugende eri gye twali tulina olaga okukima bino ebintu by'oleese lwali lwakubiri lwali lwakusatu kati nga bukya ku Mande nga tugenda ku mulimu ku lwokubiri saagenda ku mulimu kuba nayinayo kooti eyo ekakiri nga mugamba sigala togenda ku mulimu lwansonga nange sikola ki siriiyo ngenda okujja era ng'ayogera kati ekiro ky'okwolwo mangu yatandika misana okwemanyula zino enviiri ng'akwata nviiri wazisika n'azikasuuka ne mugamba gwe nnono totukuba nviiri zo ogenda zimansa ne mu byokulya biki biki nga tatunyega kati wano ayinawo akakovu akaaliwo wona mulaba wano wonna enkovu wageze we bati era ojja laba enviiri we yazimanyudde mango ng'amanyula enviiri nga tusaala sigala naye tuba naye butuuka ssaawa 7 ebisumuzo oba twabyerabira tutya kuba nze engeri gye sitasula nabo ebisumuluzo ngenda nabyo nembikweka kuba waliwo abawala bavubuka obamanyi nze wengwangwawo lyoseero mba nkooye ebisumuluzo ngenda nabyo kwolwo nabyerabira okugera kuti ngaguddewo wameketa amannyo wagamba leero tugenda agamba nayogera ebigambo akaseera katuuse leero akaseera katuuse bulijjo ke tulinda leero tugenda kati waliwo omuganda wange anzirako jjukira yali azze tabeerawo naye yali azze nga gwe tugenda naye mu kooti kuba naye gwe babbako ppiki ne tumugoba tumukwate kolo ne bba wange yaliwo okumugoba mango ng'ekintu manga akuba mango nga si yooli muganda wange mulenzi ne tulwana naye waliwo ne muwala wange era we akolerawo ku mulimu ne tulwana naye mango yakomekerera alumye muganda wange wano ng'amugjeeko ennyama wali oli n'amugamba ne nangamba musibe emiguwa tumukwata nze namuyira mazzi namuyira mazzi ge baatuwa oyo omwala muzzeeyo simwagala wange teyamuzeeyo yaŋŋamba bukyanga oyamba leero weesuubulira yaŋŋamba leero wasuubula olutalo wagalinnya gye gava teyaŋŋamba omanyi bange olumu okola ebintu akwesonyiwa aba manyi mbu nja yomba ate olumu akuweerizaamu mbu ojja yomba ebisinga akulaba bulabi waba tabiriimu takunyega Adija ne tusaaba ne muyira amazzi ge baatuwa ag'abasiraamu n'aga kyaki n'akuulinga we yakuulinga atambulirawo n'addayo ne yeebaka teyaddamu kuyenga
kati bukya ku makya tukeera tulina kujja eyo lwe nabagamba mujje tugende mu office emu tufune ebintu tukeera ku makya mugamba enywa yakeera n'afumba bulungi obuugi bwe ng'ali nnomo n'akuba obuugi bwe waliwo kola omugaati n'akubako gy'akubako n'agenda n'agula ebyokulya bye ebirala talya byakulya bimu daily routine ye ebadde Rolex awo n'agattako emigaati n'agattako sumbuusa kwegamba ye kyasanga kyalya ate ng'abikuba n'abirya wamala n'amira eddagala lye kati kwolwo mugamba bannaaye yanguwa olukubakuba lujja tutuulamu awo kati nze nzira mu kisenge ne bba wange nga n'owa booda mukubidde alyo tuleeta ewa eyo nga yali ayambadde engoye obusikaate obumpi ne ku laptop namugamba mango nedda ezo engoye zijjeemu tezigenda mu baki mu bantu babuvunaanyizibwa ajjayo shariyaayo n'akakaaya biri waliwo byasinga okwagala era waliwo bambi omukulu omwe yaŋŋamba nsubiddwa nnyo okulaba ku mango juice nemugamba katukole olunaku olulala era kati ffe tukyakulinze gwe ne mango mwensozi ngemba twale kubanga oyo omukulu ayagala mulaba engoye mango ng'abula ziramu munoonya mulaba kyakola ng'agende wali ssente yatoolawo omutwalo teyazitwala ng'atoolako omutwalo oli mubuuzaalibwa mbw agenze gula byakulya konzo naleese ebyokulya n'abikuba ne mulaba bulungi ne mugamba kati ku kakwaye still level kutuliko ngamba naye ate mugambye tugende waaba ayagala kyakulya kigule mukubo nga tukola ki kati nga ntuulaawo obwongo bwange bukwatira ddala luvannyuma nnyo ŋŋamba ono dduka eri gy'atera okugula ebyokulya olaba oba akola ki obudde bugenze bankubira amasimu okugendawo nga yali amulabyeko ekkubo lyonna nga taliiyo ne ŋŋamba ono omulala tukwate engoye ze tuziteeke mu kasawo we tumusanga wakola ki wayambalira mbuuza aba stage tebannamulabako konzeyi ne mugala tulinye tulumbe mu kimumbaaso oyo alabika jazze tuba tutuuka awo kukyekawaala nga bawa nga nkubira ewaka essimu ate waliwo n'omwana gwe babeera naye amusanze n'amubuuza olagawa kuba eno tukwatayo ng'akwata kulya kisaawe nabweru bwenaamugamba nze bwe nneesonyiwa ebiteega byange byaŋŋamba ddo bizaalira nali nagaana kati nsazewo kaŋŋende ntuukirize missoni ey'okubizaalira nga tulinnya boda tukomawo tugenda ku kizindaalo ewa chairman waffe atumugamba alange ng'agamba mugende ne ku poliisi mufune ebbaluwa just in case asobola ofunireyo obuzibu nga bamanyi gwabeera naye n'ofuna obuki nengenda neneeripootinga ne tugenda ku dduuka naye olwo nga tunoonyeza okuva ezo essaawa paka ssaawa 7 lwe wankuba ne kugamba adijja manga atudduseeko twanoonya omwana nali very disappointed olwo olunaku bannange era natuuka ne ŋŋamba ate omuntu owamu office waba akuwadde appointment you really have to go kwobwo obudde kuba baba bamwagala baba bangi era nange nalumwa ne ŋŋamba omwana ono mubi omuntu eyategedde nti oli yatuyise bakuwa buyambi ate obudduke kumbe twali tuteeseza ne baneeno muganda wange we tuva eyo tumubake basi paka ku kyaki mendi yagamba yawulidde agamba obwo bututwala butuyita basiru mbu batutwala obuyambi bwabwe baba busigaza ffe tulina buyambi bwe twagala twesobola namuleka ngenda ku dduuka ziba zikoona mwenda nga nakubyeyo dda amasimu bankubira jangu mangu yatuuse wano ssaawa 3 we yatuuse ne bayingira ne bbaawe mu kayumba oyo yali ow'omukimumbaasa yaŋŋamba yamukyawa oyo w'omukimumbaasa ne bagula butyamaani buna bafulumye bayina kamu bwedda beesibiddeyo okuva ssaawa ezi kati nga nninnya ŋŋenda n'olugoye mmanyi oba ategeera mangu mukwano mangu yakuba ffe amazima nassaako live ku olwo bino byenkunyumiza abantu abamu waaba teyalaba ku live nakati waliwo abajja ne bagamba waliwo abagambye tulifumba liboozi
tufumba bibozi twagalirako ssente okitegeera nga bwe bamanyi abantu abo baagala ssente biki kale nga bingi naye ng'olwedde jjukira twabagamba tetwagala ssente wabula wabeera wasobola mmuwonya ekimuliko gwe jangu okuva luli we wajja atunyumiza ebyebifi tuwakane begayo yamala oluma muganda wange ne ŋŋamba omuntu ayogera ekintu n'olowooza byakusaaga naye omala kirabako kati olwo olunaku yamuluma n'amera mu bwabiri weegati agamba nnyo katono amukutuleko ennyama n'avaawo namugjawo eddibeera kati naye ali ku peepu namugamba dduka wali ku ddwaliro bakuwa peepu ali ku peepu bamugamba mumira mwezi mulamba anange kifura kati mukama agenda kuwaki that is too much tufuna nsanga omuvubuka eyabadde amukwesa abantu bonna nga bamuyombesa nagamba nze yazze n'agamba tayagala kubeerayo agenda sooka abeereko eno ebbanga lyanaawulira lyayagala alyoka akomewo gy'okolaki gy'oli nga tuyombaawo amazima namukwata ne ka vidiyo saakakwatisa mutima mubi naye abantu bayombye mukimumukwata simanyi gwe omulinako olukusa yesu omuyamba abantu boogera nnyo naye tebasobola kutwala Sumaya waabwe bannanga abantu abatasobola kuyamba musirikeeko kitegeera togogera bbaawe olina platform ogikozesa kuvuma olina omutimbagano ogukozesa kuvuma you cannot help anybody shut up ne bagamba biki gwa namwebakako omuleka jjenge wabbawe ne bagamba nze ekyo sikigana naye obuzibu wajja eno singa kale bwamala okunywa yebaka ne gumugwako n'ajjanga bwe yazze naye akomawo n'abakola ebintu kitegeera ajja n'abakola ebintu byenkugambyeko ebimu byesitagenda kwogera waliwo n'ekintu Adija kyeyakola ekibi nnyo nentuuka ne ŋŋamba mpanise sigenda kyogera mu kamera biri bye tuzonyumiza mu mmotoka eby'omwana abato mwana wo yakwata waneiba saagala nabyogera kwata waneiba banaye kino kyetuliko ekyamango tribuiso kati awo nga mulekayo nga bannaye avuma nze nze nkugambye nti nafuna inbox okuva eri omuwala oyo ng'akola ku kyeyebyo bye nabanyumiza ne Sumaya mwennyini ng'omuwala agamba nti kyamulemya amaka muganda Sumaya omulenzi bwe yakwata ssente n'azikumako omuliro ze baali bagenda okukola mu bizinesi oba yoyo nange namusanga azoosha yoyo simanyi naye waliwo ate abazze mu inbox ne baŋŋamba ebirala nga bagamba babamanyi abamu baali baŋŋambirawo kati omu yaŋŋambye olabye kyenagamba golowooza gwasoose oyamba oyo omwana gwe wekka lwakuba nti gwe omuyambye ate bamulaze ne mu kamera naye yasooka omuyamba bye yasanga naye wakunyumiza tokolaki toyoya kati Adija mango namulekayo nenzikiriza mutabeera ewa gyayagala ngamba nze nako eyo saagalayo wembeera neno mba mu vibe nfuna emirembe ne mmulekayo bampeereza bu vidiyo mango yasula asaba bwannaabakyala bu vidiyo buli waneeno mbulina basula bampeereza bu vidiyo mango ng'agamba nga wazze obujja awulira yenalina omubiri gwe gukomyewo gwayagala awulira ali mu vibe Adija bibino waneeno ebintu babinsindikira bimpeereza embirabeko ngenda bikuweereza abantu kwebiri ku WhatsApp nga nyiga ngamba naye akantu kano kankaleke kuba kajja kundeetera ebiki buzibu kati Adija nga wamanyi obadde olaba omuntu apiikinze amazima nze oyo omwana nali mmanyi ngenda kuba naye tumujjanjabe addewo alabike bulungi omubiri gwaddewo waba ateredde ebyo nti omuntu takyamulaba nti munyiwaawalagi abanaaba bamufunidde obuyambi bw'omulimu bakole ki natuka n'otuwemugamba mangu wadde olimu eno embeera naye genda otandika oyiga ekyalaani okutunga biri bye mwali bye twali tumugambye ne mugayiga ekyalaani ffe ne bana ba tebakuwadde mulimu onaagenda omala oyiga ekyalaani olwedde ffe mirimu
nawe ogiraba abatunga tuwa balala sisobola era nkwata empa omuntu atunga olugoye lw'entebe ng'ate gwe gwembeera naye ndi naawe ne mwana example ne muganda olaba Joan atunga ne yekolera ssente ze mango yadduka ne muleka naye nasula kinnumiriza Adija ne ngamba Mukama ono omwana abadde atandise onnyirira olaba abantu batandise n'omwegomba olaba abeera mu bantu n'abeera n'essanyu luli yali tayogera ne ngamba tekisoboka ne bukya ku makya ne muddirayo kati olwoba lwe lwokusatu ne muddirayo nga mmanyi yanywedde omwenge Adija nga abaana bali kumpereza bugundira bamuntu nga yagudde ku mbalaza yenna ayogera bitategeerekeka owulira ng'oswala nenzirayo mukimi naddeyo yagamba nti oluma omuntu ekifyageza nankwatako okunzija wanene wennamulira nze wano ndi matwali olaba nkyayongerako ebitibwa bya Nnaabakyala ne tuyomba naye ne ŋŋamba kati ono alabika yagwiridde eddala ki tetulina muwa budde era singa nze nabadde nze singa namuvuze dda paka mutabika eŋŋamba ono tetulina muwa budde naye nga jjukira so nazo zikendeeza ku majinnya ezo jjukira nga baagamba talina dalusi ki mango tuleeta booda empiso zebutabika zikendeeza ku majinnya bakukuba amajinni gati empiso nga tuleeta booda tulimbalimba mango ejjini Adija lisigala jjini litya mazzi gaali kuyaga amazzi ge basabira abantu be batwala obutabika nga bavaayo bakakkanyeemu naye oba ogenda kubeera ku ddagala paka Adija nti awo liba ddalu naye ono omwana aliko malogo kuba eddala ofunamu obulwadde eitha ne bukulinnya ku bwongo wayazo ne zibeera disconnected naye kati ono demons zezikola ki tezirina wonera butabika eitha mu kyaki ab'amaanyi oba mu ssabo gye babikolera tuleeta booda tuteekeko mu mango kyataatukola nga ntuuka yabakuba n'abawana erisiiti yatukuba n'atuvuma n'agamba nga wagenda okulumira ddala nze ekifi mmale kirabako ndyoke muveeko ne mugamba togenda kinnuma Dangororo no yagala kusanyusa ba social media iniro butakwogerako nti omwana amussaayo ewaabwe kuba muli ebintu by'owulirango owunze Adija wookeera ku makya n'ogamba ono natunulamu ne ŋŋamba namuyamba kiri naye waaba alina kino nga nsobola okugezaako kale waakirika mujjeko kino nze muleke mmanyi namuggyako ekisinga obuki ekibi now what is the way forward nti obadde naye mweyo embeera kusumbuye bintu bikusumbuye naawe ozaako Adija nga sinnatuuka ku ekyo kunyumiza tumutwale anfuna gwempangisa ow'emmotoka atuvuge tumukuba mu mmotoka tufuna abasajja abalala abo abaamubaka abaana bino byenjogera abaali ku live bagenda kujja bokka bakwegambire wali oli ku live nga bigenda namala jjukira nali oba waliwo we nabagambako awo ne batandika tutandisa ozimba ebiboozi twagala kontenti kirabika twagala bamusondere tumulyeko tubadde tumulyako ze tumuliddeko tezitumala abantu abatasonda be basinga okwogera mu comment ne ŋŋamba abaana mulaba katuteekeko live nti enyongereko ne data tugende nga balaba omwana ne banaamulaba bajja manya tetulikola kye tetulina kye tumwagaza tetulina kye twali tumuliddeko twagenda paka ku church ewa Pastor Tom tutuuka ku church bagamba bagenda musabira wabula ffe tusooke tulokoke ngamba okulokoka tewali kye tugenda vaako nga tubakkiriza wano tukkirize batugambye byonna bye tukola ki bye baagala wetunadde ebweru buli omu amanye eddiini ye okulokoka guba mutima tosagamba bantu nfunno lokoka gubeera mutima batugamba tulina sooka lokoka omusabira nga batwatuuza tutagundi na bulu simanyi tulokoosi twatula tumala nga bamusabirasabirako basabira mango nga banoonya essuula mugundi simanyi boogere simanyi Yeremiya nga manga abaagimanyi kwegamba nga aliko bintu naye nga ne Bayibuli bigikola ki
bijimanyi nga batugamba tuyingire church ey'abapya tufune ebitabo tuyige we tusoma tuyige we twegayirira ng'abalokole gamba sigenda yingira kuyiga ubutebe basaba kubanza ekyandeese kukola kye ekirala nali manya amachachi gagamba jangu nga wooli mmwe bye muba munkoledde nze kwensinziira n'endokoka kitegeera bakolera Katonda nga tumutwala eyo emmanju mango ng'atabuka ng'aluma ng'atandika wandulira bali musaayi nga biggwa gamba tetugenda bbeera wano muni omwana embeera baganyina omusiba enjegere nga baliwo be babasibye waliwo ne be basibye enjegere twatuukayo nga waliwo be basiba enjegere bali awo ku nkondo kitegeeza bakola basaba ne bawona naye baagaana lwaki baagaana simanyi kuba baatugamba ekisookera ddala ndowooza baalaba nga tetuli baawo kirabika basabira nnyo ng'oba badde bakumanyi ng'ojja ng'osabanga oba ofuuse muntu waawaka kuba omukyala yambuuza mulina membership ya wano ne mugamba tetugirina naye ffe tuleese muntu senga obadde wa wano senga baakukutteko dda naye mwe temwagala lokoka mufunireyo agaziwe mubala ne mugaleetera ate ffe ne mugamba maama nkuze mpulira ne bagundi bammwe bagamba jangu nga wooli omulokole omulogo omubbi omusamize kati gwe oba by'otugamba wano sibitegeera ne ŋŋamba bali tuveewo kati tuba tugenda jjukira nagye namutwala omusajja yasaba $2,000,000 agende wabano abikuula ebimu kati bo omusajja yagamba nti ewaabwe ebintu byatuukayo bitya omwami agamba ebimu simanyi mbu waliwo step mother w'abano nga womanyi ebyabasawo enjogera byaŋŋambibwa Adija omuwala nga bw'okyogedde bwe yakiŋŋamba bano babimanyi oba babimanyi simanyi imbu maama waabwe waliwo ne baŋŋanda zaabwe beegatta ne bakola bano abaana mbu ebintu mbu balina ebyobugagga bye baali baagala batwalako ebyali ebyabazadde baabwe newankubadde ate ye mmangu alimu ne bye bamweyambuliramu waliwo ye abamanyi balina abasajja bye bamugambye ng'abamanyi abamweyambuliramu kati mmange ebimuliko ye biki ajja nga omusajja agamba oli tugende mu musasula awonye konze tumusasula awonye okakasa nti baasi tumutwale mmango wanaawona wezinaaba zibuze tunadda ne tukuba omulanga kuki kuba media ne tusonda namubuuza amafuta mmeka nga njiwamu emirala 10 tutema paka Kayunga twagenda ayogera nendekako live nagirekako obudde bwamalazibwa okugivaako twava eno saawa 10:11 ne tugenda paka eyo Kayunga twatukayo 2 za kiro gye baatutwala nga n'omusajja nnyusa omusajja nga gyagamba nze sigenda kola kiro nja bakolako nkya wabula babaalire mukole ki mwebake eŋŋamba naye mmwe musaaga nze sisula mu kyalo nalese omwana omusajja ng'agamba olina osulayo lwa nsonga tulina okukebera ebimuliko ebyo byameketa amannyo tulina obbikebera batwalira neŋŋamba sigenda kwebakawo wano mangu ng'alyoka asooka abanyumiza emboozi bwe twatuuka wali nga mulamu nnyo tagwanga tamenkangako talumanga ku bantu utuuka ekiro atandika okugameketa asituka olwo nze zabadde ssaawa mmeka wewankubira olwo lwe nakubira nga ndi mu kkubo nkomawo waka saa 6 gwa kiro anti omukyalo omufumbo okyalepukana na Sumayya namango nga ndi ku booda olina omutima bannange omusajja n'agamba ebintu byonno bikambwe omutima mulungi nnyo sigulabanga omutunoleko omwana olina kawere baawo waka ate ng'agambako ebiseera ebisinga tubeeramu era n'abantu bangi be tubeera nabo mulamu wayinza obba yajja okukyala ng'alaba olina omuntu awaka yaleeta ensasaga Adija bamulamu buli omu alina kubawo buli omu alina kuba waali emboozi kati ninze lw'oligimpa
kati nze ne mbalekayo ne nkoma ne mbagamba ekyo. Omusajja n'agamba tulina osooka okugula enkoko 3. Tulina osooka okugula enkoko 3 tugule engoye emmyufu. Omusajja n'agamba oyo ebitambo babimuteekesaako endiga, embuzi n'enkoko bye birina bimuggyako. N'agamba ye tagenda tusaba ssente wabula wanaabaawo nye nga tukakasiza tugenda muwe $1,20,000 mu egi nga tukakasiza nti akoze eki. Kati we nakomyewo nga ne ebisolo bagenda bikola batya? Bagenda bisala? Anti omusajja agamba bano we baali babambaza ebyo ebitambo biki biteega baabisalira. Kati nabyo we byajja ku mmango nabyo byabagamba bamala bigula bye baabigulisa obanga abigula bive ku ono. Jjukira n'oli eyabikola mbu yabiwa ebyo omusajja bye yakola ki bye yasaba. Nga ngamba zivuddewa nga nkomawo waliwo ababadde bankubidde bampe ku ssente nga ndiko nkoshi wange ze ngendo sooka omuwaako ku zange. Adija n'abansuubiza bagaano kimma entebe. Omukyala ng'agamba nze ngenda waayo mmange emitwalo ago waakiri ngula oba embuzi. Kubajjukira byali ku live nga babiwulira. Adija nga nkomawo ntuula ku dduuka nninda bakirayenti bampe ssente nayina 2 nga nsookanga bawa gwe nagabalekera. Fact olunaku ndowooza nali $45 kuba ez'amafuta abalenzi ebyokulya bulabula nga nkomawo nnoonye endala. Adija n'abaali banneegayiridde ntikeere mbatikkire ntebe baagano tebazigula. N'omukyala yali agamba oyamba omwana oyo yansindikira message ng'akaaba n'ebifaananyi nga naye afunye ebizibu bamutwala Simaina mu kooti z'ebweru. Ne yali ankubira obwedda nkubira bannange ne yali aŋŋambye ensomera nteereko mmangu ssente zaagenda walala. Nja ne ŋŋamba kalabaayi ne nteekako. Kati before that baali bagira mmangu wano waayogerera ennyo tumuddamu gwe ne mugamba bintu mmwe mwatutama temujja tusobola. Bankyayogera n'addamu okwogera Adija nga bigamba kano katuleekaanira nnyo eddoboozi toliwulira eryange. Natuuka nga eddoboozi linga erisaakadde sisobola kubiwogganira. Olunaku abaana baasiibye bankubira Adija mbaleseyo tebalina kye balya. Driver gwe napangisiza yankubidde amasimu nze njagala kudda njagala kuva eno. Abaana bo nga tebalina kye balya n'okwata omusawo n'oggyamu $20 n'ogiwa omusawo ajjanja. Twali twewaddeyo nga tumanya jjawuuna. Bannange ogw'omutima nga mulungi. Abo abaana Adija baasiibyeyo we bankubira amasimu. Kati omwami ng'agula enkoko amuggyeko ebimu. Mwami ng'agamba mugenda sula ya Adija baakedde enkoko zaafudde. Omwami tezaafa zonna kwafaako emu ku nkoko 3. Omwami ng'agamba enkoko mugiraba efudde. Muba kuva wano mubadde temugenda yita nakifuma. Mubadde temugenda kuyita nakifuma badde bagenda batolera enkoko ne muzitwala ewa jjajja oyo. Jjajja be baagenda ne bagula enkoko ne driver ne mukuleeta enkoko emmotoka n'ebafaako ne balinnya booda ne bagenda n'enkoko ne bagireka emmotoka. Ne butuuka ne bukya ku makya omusajja n'abagamba twandibakozeeko temugenda waliwo ebizibu. Ne basula bakeera enkoko emu efudde n'abagamba mugiraba enkoko yabeeyimiridde. Omusajja n'ankubira n'aŋŋamba nnyabo nkwegayiridde oba olina ssente oba toyina bamugezi olinnyo okole ki kuba ate gwe oli bubi gwe gwe nnina nosooka nkukokooleko kuba by'olina tobimanyi. Byava ku mmango ne bijja ku ggwe. Kubibeerako mbu birwanyisa ku ye. Omusajja n'aŋŋamba ky'ogamba ebiteege bibadde bikulira engoye tobimanyi nga tetunnabimugambako. Omusajja n'ayogera embeera yonna gye tubadde tukola ki nga sigimugambako. Twayogedde naawe n'empya abaana nga bagamba mbu oyo omusawo gwe twabagambye gye twamututte yatusasudde tumupromotinge tumumanyi naye n'omusawo nze gwe njogerako n'essaawa zino simumanyi n'ekitundu gye twabadde tetukola ki sikimanyi ne wabula nkimanyi twayise mu kayunga.
Adija abaana nga babeerayo ndowooza nga bukya atandika okukola nga bateekako ssimu nga nkuba mugamba amazima n'ezintwala ku mulimu 3,000 ze nnina mu ngalo sirina wadde 1,000 ekigenda okuntuusa yawa gye muli olwo lwabadde lunaku lwajjo ku makya nga bateekako essimu nga bakuba ng'omusajja atandika emandwa nga zimuni omusajja ng'ayogera teri musajja kyatayogedde nze nabadde ndi awo ndi namukuziika ewabadde aleetedde ebintu ebyo byenkugambye naye byazeemu ebyabano bakola kifamire yonna ng'abuuza oli baganda bo bali bulungi ono tali waati ono tali waati ng'amubuuza gwe ki ekyakwetundisa biki nga ebintu byogera ife ono gwe twagala nga bigamba ate tulina gwe tugenda osooka ate naye tunamuvaako kano nako kalina okugongobalako kamangombo lwakuba ye tumusonyiwa lwa nsonga ye ssenkulu waffe ne tulina gwe tugenda osooka mugwokutaano kale tasobola gusukka Adija nanoonyeza ssente ne zembawa baddi nga sirina wadde 10 paka luvannyuma nnyo ne neewola 10 ne mbaweereza batuuse wano mmeka bazze ne wano eno kuba wejjukira muganda we luli lwe yaliyo twali ku live waliwo ono ne tubagamba kumbe waliwo be babeeranga nabo bano baganda be n'agamba banno oyo omusajja waba agenda wonya mango n'oli ajje kambateerako transport ajje bye banaatugamba twesonde tuziwe bawone lumu ono we balijjidde Adija ne batuuka wali ne bankubira kwe kubaleeta wano omusajja ng'abagamba oyo alina bye yandagiridde okukola mbumbikola ebimu binveeko ebyakugendako alina bye yandagiridde nkole yoyo muganda wa mango Diana oli otya mutwalira kazindaalo shifra oba ono emutabani we bro kwako mami wa kazindaalo kasitule paka eno wansi mukwatire Diana oli otya toyina buzibu kati buzibu kiki ekisinga okuluma sibumanyi nange mbigere n'emikono mbeera sobola tambula nakozesa emikono kwegamba wasanyalala emigulu n'emikono yagongobala wagendako mu ddwaliro bagamba ki ekikuluma banjanjaba ne bantegako n'amacupa anti ne bagamba bulwadde ekyobukuluma ne bagamba nafuna obulwadde mpolampola ne bagamba batya nafuna obulwadde ne bambuuza wabujjawa ne mugamba muganda wange yanumako like wafuna HIV yakusiiga yamusiiga mango yakuluma n'akusiiga HIV I'm so sorry baali tebamanyi nti yabufuna kati abasawo tebatandika treatment right there and then batandika kati oli ku treatment eyo naye bukyanga obulwadde buno bukukwata wafunawo ku njawulo obukyanga ogenda mu ddwaliro oba weeyongera kuba bubi buli lukya anti eddagala mbadde naakalitandika kati watandika ddi okugongobala nobeera ntosobola kutambula ntosobola kukozesa mikono maze emyezi 2 omaze emyezi 2 kwesatu my god kifuranga olabye n'ebizibu byonna katonda Adija kyabika wabeerawo wookera katonda nga ggezesa
wabeerawo ebizibu ebijja n'ogamba kiki kino Katonda n'akeera akugezesa. Diana, mango wali omukozi ekyokukuluma? Tewali, just nali mbeeranga n'omwana we najja n'angamba mpa omwana wange namugamba ewaka omanyiyo ogenda oleete omwana ndi ku mulimu ewaka omanyiiwo n'ava eri ku bibye najja n'annuma wano. Kati okuva lwe yakuluma n'otandika okusanyalala? Kyayisaawo ebbanga tonotono then netandika okulwala mpolampola. Ebbanga lyaweranga bbanga ki bukyanga akuluma? Bw'oŋŋamba nti bagambye ali myezi nga 3 oli muganda we bukyanga amuluma kuba ono oyo byebiseera naye yagenda n'abeera ne muganda wa Mango oyo gwe tukugamba ssaawa zino naye asiba omusaayi gumugwamu. Ssaawa zino yalina n'abaana ba baganda be kali kawala ka Mango gye kali naye ssaawa zino naye akugamba tasobola naye kakube kulya mmere wabula emmere gy'awulira gy'ayagala kunywa walagi buli lunaku omusaayi gusiba gumuggwamu. Kati tugenda otuukayo ng'ono amutadde ku gundi amuweereza mu kyalo imbuwaakiri akutukireyo nga balaba embeera talina kyazza. Ne kati mu kyalo amazeeyo omwezi mulamba kuba yagendayo ekisibo nga kyakatandika. Kati ono abadde amaze omwezi mulamba mu kisiibo mbu baamuweereza ku kijja mbu omulambo gwe guleke bamenya nga bagutwala nga balaba tawona. Diana, I'm so sorry. Ng'ebintu byammwe biwanvu lwakuba nti nno olabika ng'omuntu atalina maanyi naye mbadde very interested nga njagala nnyo okutegeera ku mboozi yo what really happened in your family. Ki ekyabatuukako? You, Mango, your sisters and your brother. Toyina ky'omanyi? Wakula toyina ky'omanyi? Bino bye boogera nti step mama wamwe yabaloga, is it true? Nebya step mom gyali naye twamutuuseeko nga gyali naye nze nga ngeri gye nakulamu nga neekula neerowooza kukulaakulanya abaana bange nga sibifaako naye nabo Katonda ajja basasula. Bannange owuliriza ebizibu by'abantu mu lunaku n'owulira ng'oyagala kaaba. Diana, simanyi nakumanya. Ono mutabani wo kati yakulabirira yakufaako n'akusitula. Bannange olabye okuzaala amangu n'ozaalayo omwana anti tomanyi future kiki ekutegekedde munnange. Twalaba Evelyn Lagu bana yali eyo sabira ku mutabani wa Evelyn Lagu yagendako eyo mu ddwaliro nina rehab emuje nali ngenza okukyalira ne musangayo nga mulwadde Fred nampita munnamawulire ne mutunuulira ng'ekifaananyi kisika naye nga mukovu. Naye bannange ensi ejjudde ebizibu bwe tuva mu nsi abaana baffe ne basigala n'ebizibu. Kati maama weeyo naye we yava mu nsi abaana ne beetikka emigugu gy'ebizibu. Waliwo n'abaana abalala bamaama baabwe bwe bafa. Bannange sobola obba n'omuzadde naye mama wansi obba nga taliwo nga oli best friend wa taata. maama yagenda wala. Abamu tulina families nga ngagga nnyo nga weyabayi gwe tewandikidde nakubonaabona nakakadde naye ng'osanga wa family ng'akwata akakadde kamwanguyiro kawowa ebbali. Okitegeera? Osanga omuntu nga okuteesa n'emikwano kimwanguyira naye okukolagana naawe. Twatuukako ng'oyinza okugamba sirina ssente omwana n'agamba wa nga tukuze tubalaba mmwe baddooni ku byalo naye nga tamanyi ki kyokola ki kyoyitamu. So ate gy'omuntu nga toyina maama
Nakibuulira ani maama waatali namuwulira nga Sumaya ng'ayogera. Adijja osobola olwala taatawo n'afuna omukyala omulala ng'ala ine mukyala naye Adijja teri maama wa mwana asobola mmulekawo mweyombeera waakiri maama alwana olugoye n'abulwa kyayambala obwoya ne bumuggwa ku mubiri. Maama y'omuntu kale asobola okugezaako n'atuuka n'akkiriza nga Katonda asazeewo naye nga buli kimu akikoze eki n'awanika. Diana, kati owulira otya? Buzibu ki bw'osinga okubeera nabwo? Mbeera nakusanya amagulu ago gannuma. Amagulu gakuluma nnyo? Gafreezing. Amagulu gafreezinga. Nawulidde ogamba nti wawulira ng'omuntu akusindika ate nga tewaliwo akusindise. Namale nagwa ebigonga bya mirundi nga 10 oba. Ng'owulira omuntu akusindika naye nga tewali muntu. Kikusindika n'otalantuka okuva nga wano n'ogwa n'otalantuka n'ogweri. Ng'oli wekka. Ati obiwulidde ebyo? Amavivi bugegalaga. Kati owulira pati yo yonna eya wansi esanyaladde oba magulu gokka? Emikono gikozesa lwampaka n'amagulu ngakozesa lwampaka kibuli. Naye kati amagulu wamma tasobola okugasimba. Naye aba alwana mulimu. Ayagala alwane n'olaba n'emikono gye. Abaida ogalwanyisa naye. Nze namulabyeko sibadde naye ennaku ze mulabyeko gino emikono kuba ne lwebamune tebamutuuza ku boda ng'olaba tasobola leeko gyekwata ku muntu amukolaki waakukyusa ali awo n'ekiro kyennyini baŋŋambye kataafe. How are you? You get the mic. She's your mom, eh? Yes. I'm so sorry. What's your name? My name is Ahmed Muhammad. Muhammad. Assalamu alaikum. Salam. Webale kulabirira maama wo. Ali. Nkuwulidde oli musajja wa ddiini obadde otaddeko Quran. That is very amazing of you. Maama yatandika ddi okulwala obulwadde wali oliwa? Nali awo wa jjajja wange. Azalani. Azalani. Daddy mami? Daddy. Gyokulidde gwe? Yankulidde. Ng'olabye ne maama wo? Yawo. Sabusabi Allah. Omusuusi. Amuteere mu baraka. Inshallah. Abatulaba ndowooza maama wange mumulaba tali mu mbeera nnungi. Byonna gye twaniddukidde abantu baffe be tulinako akakwati bonna ogendayo bakwewala Tebasobola kuyamba. basobola. I'm so sorry. Nga waliwo neomu gy'oyinza okugenda n'agamba toleeti ne baganda beera bonna obalaba bonna ne bamwesamba. Nali mbeera eyo wa jjajja ninasalawo nveeyo nzije mbeere naye Bambi omuyambeko. nga talina muntu mulala alina wakubeera naye. Baakugamba ddi nti mami wo mulwadde? Nali nvuddeyo kuba nali nze mulaba nali nze mulabako naye nga mulaba embeera gy'alimu si nnungi nga akambeewo ennaku nga 2-3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullah. Mbadde mbakubira omulanga nga mbasaba obuyambi nyweza mulaba ekifo kye tubeeramu ekana akazigo ke tubeeramu asoboddeyo kyonna kyanaaba asobodde badde nsaba okitutuuseeko. Insha Allah Allah ajja kuddizaawo akubiseyo emirundi gyonna
kumalire n'ebizibu byo byonna akuterere nebiba bikutte. Bannaaye Diana wazaala omwana ow'eddiini nsaba Allah amukuweemu obulungi akutaasa obubi obumulimu ya Rabbi. Omwana we wa ddiini obadde amuwulira ng'awuliriza Qur'ani wano. Bannaaye nga mulabye n'ebizibu. Bannaaye famire zirina ebizibu naye temuli mwekka bannaaye kambabuulire mugume kubanga ate bw'owulira ku bizibu by'abalala nabyo birala. Oyinza osanga famire abantu nga bafa twakyaza wano omuwala nga famire abantu bafa baggwaawo nga omuwala yajjanga azze kwekubira mulanga nga tamanyi oba yaddako. Okitegeera naye bambi katusabe Allah akuyambe. Kati ebigere byo obikwatako olaba binnyogoga kuba bibyo ndaba biyubukako langi. Binnyogoga obiraba we biyubuka biyubukako skin. So kati bannaaye shifuruzaako ki bino ebizibu nga bituseeko obunene ate kati ne muganda wa Mango bamukuleetedde. Adija kati ekikulu olaba ekiriwo sina kyenzizaako nga wenkunnyonnyodde oli omwami eyagambye nti waba wabbakolako yeetaaga esente enzijjukire nabadde enkooye kozi yagambye mmeka yagambye miliyoni 2,000,000 oba 25 oba zabadde awo ezo 2 kati ezimu ez'obajjanjaba kati mugula bye byagenda mbu bakolesaako kati bano 2 naye kati bano ekyakye bagamba nti n'ababiri nabo baki buli omu naye ayina ekimuliko buli omu tali bulungi buli omu kati to make matter worse n'ayina abaana baabwe essaawa zino naye embeera gyali muki. Kati nze ndi wano Adijja abantu twabigambye abantu kiyambye nojja kiyambye abaana abaali ku live baalabako nti buli muntu eyali ku live yasobola okujja n'agamba nti mukole eki. Twali ku live Suma n'ayogera byategese okunkola abaana ne baŋŋamba tosobola bba naye. Omusajja gye babadde yaŋŋambye ono omwana tosobola kuba naye kuba n'omwana wo mwennyini ekigenda omuddako tokimanyi. Ajja nze ondaba muno saa zino ndi wano naye nninga asitudde ekidomola nga mbitadde kuno nange mwennyini njagala kugenda babinzijeko ebyoli bingo luli nali sinnabitandika amajeri mulafu abasuubuzi mubeera n'amajeri n'amajeri Adijja ebintu byoli osobola obba nago naye ng'ebintu byoli bikambwe jjukira osula nabyo okulya obuli olugoye lwo biba bikutte. Omusajja yaŋŋambye oyo ssaawa zino wamutankuula era gwe buli w'omanya nti oli naye bikola ki nze munene ebyebegabega mpira nga asitudde ettani era yaŋŋambye ba mugezi byowooza tolina ssente kale nze ŋŋenda kukolera ekisa lwa kisaakyo ojje gwe mbikuggyeko. Kati ate babikuggyeko ate bali bayinza okujjako ate ebirala ne bikomawo baani basooke bali biggwewo basembyeyo ggwe anti nze kati nze gye bikoma okumbeerako bikwata ne ssente ŋŋamba shifula ate kati bw'oba kuggyako bino ebirala era ne bijja onaabeera oli mukwejjako buli budde biba tebijja bikwata ssente bitya bukyangobeera n'esimu yatukola ndowooza bukyaŋŋambeera naye nabeera oba natundayo emirundi nge waliwo package ne gye natambula naye eyo package n'endala ndowooza nakolayo emirundi nga2 naye nga nze wembayo sibadde naye siba ku wiiki otunda package 3 n'oziggyako essente oba n'otunda n'ebirala ekitegeera
naye ate mbadde sibulwangako zaakulya kozi byantabukidde wano wetwagambidde tumutwale mbuba bimwambulule bulungi eyo gye yabadde nebinkola buli kimu ekyekyasinze okuntiisa kasita baŋambye enkoko yafudde tebakufamu ababadde bagenda okufa ejjo nakaabya Adija enkoko yasuuza nga yabulaaka enkoko yakoze etya yasuuza nga yabulaaka enkoko yayingidde muno mu nnyumba yo neesula awo abadde nebase nasuuze n'enkoko kati erabika ye yafudde enkoko yazze paka awo mu buliri bwo ng'agamba yabadde nga aloota nga asuze n'enkoko buneefu wabadde ng'omuntu ali mu kirooto ng'olaba enkoko eri awo nga njiraba nensituka nenzirawo nenziramu era nendaba kintu kyekimu sajja yagambye enkoko yafudde yinza omu ku babadde bagenda okufa ne bali abaamulwanyisizza nemufaamu enkoko enkoko ye yakalambadde yagudde wali nekalambala nekalirawo ng'ogamba mulambo gumaze ebbanga kati mango we yazze ne mugamba mango nagambye mango sigala wano mango yaŋŋambye namugambye asigale wano ne banne tukeere tugende eri oba gye babadde bagambye mango yaŋŋambye sigenda genda naawe saagala kutta kozo nnyambyenga yakomyewo ayogera bulungi ne muganda we n'amubuuza abalungi abatulaba wano ekikemi byanze Hadija Kibuuza bijonze following emboozi ya mango okuviira ddala nkutandika oba oli awo nze yaleetera mango okubanga atuukewo Hadija okusinziira ku story gye yalaba naye ebya mango bitulemyeko egambo okukola okutegeera bitulemye abantu abamu bifudde katemba mulowooza tebiriiyo oba mulabanga banene abali mu katemba naye nga bino ebintu bya ddala bw'oba olina obuyambi obw'enjawulo n'omuntu gw'omanyi dduukirira Hajja tyabire ng'ayamba mango obadde okyanyumya mango yavudde eri ng'ebimu abitegedde ebimu bisaabaddeyo omusajja eyatuvuze yatulagiridde nanziza ebbali naŋŋamba Hajja ti wooba owulira okyayagala oyamba ono waaba alina kyagambye muleke mugamba nti ŋŋenda muleke agende kubanga bwe babadde babikwatamu eri byagambye kale ne babibuuza mwagala ki ffe twagala kimu ono kubeera we tuwulira mirembe n'akakazi katwesibyeko kimukawonyezza mango yazze n'agamba Hajja ati ondabiridde kati ntegeera tolowooza mizimu bye gibadde giyogera ondabiridde naye saagala mpulire nti oli mu ttaka naŋŋamba onaaba olina ky'olina oba kungulira mmere kati ekisenga okunkalubiriza kale nga ndi eri kufuna wensula n'ekyokulya singa obeera omupangisiriza eyo n'afuna waasula newe tumupangisiriza tasobola bbeera Hadija wano wennyini we yatandika biri mu nnaku nga nnya kwe kujja waneeno wano nga mufunidde n'ennyumba kale ayingire nga tuggalewo tumugulire ku makya naye nawe wennyini tebikola ki byo byagala kimu mango abeere eri gy'ayonoonekera oba ali mu Kimumbaasa oba agenze ewa solo ngazze embeera zaayo ziri zitya era mango ne mugaa asigala yagaanye n'agenda adduka emugaa todduka nze kankulinnyisa ebooda saa zino mango gyali mu Kimumbaasa alina vibe ku vibe kale bannange abatulaba byebyo twakira ku Hajja ono anoonya miliyoni 2.25 olizayagize yasabye bombi bano naye kati abantu bwe bamala okusonda ssente ezo ne watabaawo kikyuka Hajja onaabagamba otya nga n'abasawo si bakatonda Hadija saagala waba waliwo n'asobola okusonda ezo ssente bazisonde butuuka gye tugende basooke bakwateko ez'oggula ebintu endala bazisigaze oli zaagamba ze tunaamuwa nga bateredde ffe tujjeko zigula bintu byagamba za bintu byayagala at first asooke abikole
wetukakasanga we yagambye nti tusasula ateredde nga tuzimuwa essente ezo nze amazima sisobola nakuzeesembeza ne baba bazisonze kuba nze olwedde ndiko ebikolego byange zenkwata ze zimpita muki sisobola nazo zennyini zeesembereza era ne baba basonda bwabeere waazikwata akulemberamu ekikwekweto gyali asobola ozikwata ate gyolina abantu bangi bosobola okwesiga olaba bwenzikwata nazo olaba buli muntu alina ebikoligo bye ati kati biri biba birala naye kati gwajjukirwa birwana bikuliko bannange byewera tegwolaba ntya otya nali nagoma naye ntya kati batikama abasuubuzi mulina amagye kyokka bannange abatulaba munatusonyiwa okuseka emboozi ya Mango eri very touching naddala ng'ozze nolaba ku family members be abaana ab'obuwala abalungi bali mu kubonaabona Diana ali wano tamanyi oba Mango ye yamusiiga obulwadde bannaye haja temugulaako bintu muguleeko ebintu Dija tuuka nga mpya saagala ono bubalangire kozi bandabye wano twogedde ku nsonga z'oyo omwana kati abantu bo kati bino bye twabadde nabo omuntu ajja atalabye live ye butawe yali atukola we byali byogera kati ajja obuzi n'alaba vidiyo nakati abo bajja kujja bagambe kati abo batandise okuzimba ebiboozi abamu bagambye tuzimba ebiboozi omu nabagambye Mango banne yazeeyo ali mu Kimumbaasa naye ebyokulya tugenda muyambireyo ke tuba tukoze eki paka we banaabibakola ki nagamba kati mumaze omukozesa badde oyagala kumukozesa kati omusuulawo ne batamanya nti nakati okyamuliko naye mukaaga essimu ng'oli ku boda mbwova kayonga ningamba naleseewo n'omwana ewaka naleseewo abaana bange ne kati oli akuddako n'akuvuma n'olira oyagale omunyumiza buli kimu ekikuluma ku mutima Mango kyakoze ng'ebimu olina byerekera olwa respect wamata obyogera bajja kusunga ebyo bye baagala okuwulira bye baagala ebyo okuwulira naye abategeera abakimanyi nti shaitwani mweziri mu bantu zitambulira mu bantu mujje tukwatire wamu tuyambagane ne Hajati insha Allah